onyonyola abantu kuba abamu bayinza obutabiteekayo nga bibidde bulambe engeri gye bibadde byeyalinga gundi kusanyuka sooka obitunyonye bulungi tubadde ku ki wano n'ekiddemu ondaba otya bulijjo ombuuza ono Rachel yantimbye ye designer mwakedde n'agamba lero mami yambala bw'otyo ogende ku press yes omulabi abadde taliiko bulungi emisana sooka omunnyonnyole ffe abagenda okuteekayo ekiro press conference ebadde ya eno ebadde mini press conference mini ebadde yange n'abantu ababadde bandaba nga ntambuza ekintu abantu aboogera amazima kubanga bamanyi tebadde nti kuba buli omu ajja kwebuuza nti abayimbi baluwa abayimbi bajja kujja bo mbatadde next time bo bajja next omanye byange mbikola differently owulidde si kujja bonna buli omu ayiike wano buli omu muwadde ekitiibwa kyo wekiri kati bo be bagenda okuddako abayimbi abagenda okubeera wano ate mwe abagundi tujja beetaaga aba media abayimbi bagenda obiteekayo aba media tetujja beetaaga kubanga abayimbi bajja kuba bajjudde omuntu yaligambye mu bantu abakubeeredde abantu bemanyi abadde kubadde ku lusekere engeri lwekyo waliwo baligambye ati sine Rema Namakula yalibaddewo Rema yandibaddewo tewali mutawaana era ne ka makeup kano kolaba Rema owulidde buli kimu akagatto ka Rema owulidde naye yalwazizza omwana akolola nnyo kati ne muga nti kati omanyi gwe sigala ku mwana nze ekikwata ku muzzukulu wange kati nasigala era bw'owulira ku ssimu ng'omwana akolola okukamala tosobola nga nti tedduka ojje olwo oba toli muzadde naye taba muzadde omuntu tubadde wano actually waliwo omwami agambye n'agamba naye emyaka 5 ng'oli mu kuyimba nga tekisoboka siri mu kuyimba creative arts emyaka 5 creative arts movies mbadde ku stage mbadde mu kuyimba ndi promoter creative arts byebyo bye bagenda okucelebrate natandika nina emyaka 15 kakati bwe mbanga nina emyaka 65 awo balabalamu natandika nina emyaka 15 nga ndi mu Kampala Negro Angels nga ndi kaana kato nga nakazaala omwana wange gwe bayita Hemudi Kiwanuka kakati naye mubale emyaka ffenna tukuze naye akuze ali mwaga agenda kweza 5 mu August era ajja kubaawo wano era ngenda ku celebrating birthday ye enfudde omuzadde for 50 years abantu bangi babadde mu eno industry ne bafunira mwezi bagamba banna ebizibu bye tufunye bye bingi kanjiveemu gwe kyekyakuba naga kanjibeeremu paka emyaka 5 nemerako naye sikola kintu kimu kati nawe nga bw'okiraba 25 years nkola humanitarian work nemerako bw'otondaba mu humanitarian ojja kundaba wano bw'otondaba wali ojja kundaba wano ojja kuba ondaba owulidde kati nze ndi mulemeziko nemerako buli kimu kyonna naye nga mu kuyimba kwe kwanfula kyendi sisobola kyerabira weewaawo nalinga nzanya That's Life mwattu biki ebyo byonna nabizanya ate nga bw'onogamba nga ndi dedicated mu Black Pals n'omugavendugwa nga ndi dedicated naye okuyimba kuno kwa ensi yonna yamanya kyono muyimbi waffe kyekyanfuula era nkisigalako nenkiremerako nenyimba ennyimba zammwe enkadde buli kaseera naye ate mujje ku luno nga 26 ninano n'abava ebweru balegendi abava ebweru ebulaaya eyo mu America nabo balegendi mujja balaba wano sijja boogerako kakibalume tunayebuuza ogenda bayo n'okubuyimba obupya bw'okubyemu kati omuntu asobola atya okubuuza ekibuuzo ng'ekyo legendi ate ndeeta obupya ate olwo mba nkyali legendi no legendi oba omaze oleka n'okuleka abantu ne bakuyimbira ennyimba zo omuntu ali atategeera bulungi ekigambo legendi gwenga gwe kitegeeza legendi ye muntu aleseewo omukululo ye muntu amaze emyaka oteekwa okuba ne decades emyaka gy'otambuliddemu 10, 20, 30, 40, 50 naye nga oteekwa okuba nga osusse emyaka 25 okubeera legend tekitera kuba wano wansi oteekwa okuba nga n'emyaka baba gyogera giri naawe owulidde naye ate legend
oteekwa okuba nga olina byokoze. Kakati nze sibikoze lwakubanga njagala kubeera legend, mbikoze kubanga omutima gwange okuva dda njagala kuyamba bantu. Omutima gwange nze njagala kuyamba, ate siina sisosola, nze njagala nnyo abantu, mwenna mbaagalira wamu. Ate kye neesalawo nga ngenze emakka sinyiigira muntu ku mutima ne gubeerako, nkirowoozaawo ne ngamba ye yankoze bubi ne nkivaako. Ekibuuzo kyange kisobola okuddiira ekisembayo. Tubadde waliwo omwana agambye abaana abayimbi ennaku zo bateeka ekivvulu konsati buli mwaka. Ogambye ku myaka 5 lino ogenda ba konsati yakutaano. Kubanga ffe twakolanga albums. Kati bwe twakolanga albums toli ku kino okugamba nti ate nkozeyo akayimba kamu nkalonkinge, nkozeyo akayimba kamu kankole konsati, no, olina okumalawo album yo yonna n'ogiteeka wali. Kati bw'ogimala n'ogirunkinga, bw'omala ogirunkinga n'otandika okulowooza ogenda mu baala ebweru, olonkinga n'abantu abakuli okumpi. Naye kati awo bw'omaliriza n'otandika ogamba kati kangende nkole tours, buli n'abali Elira nabo bandabe, abali e Busoga bandabe, abali mu West bonna bandabe. Kati awo n'okola ekyo. Kati ffe kye twatambuzanga omala omwaka mulamba okyali ku gundi. Kati nze kimbeewo bwe ŋŋenda mu America oba ŋŋenze mu Europe ne sikiyimba mba siyimbye, owulidde ennyimba zaffe nga zitambula tukola ekintu n'omanya nti ekintu kino kijja kuyingira mu muntu. Lwaki nkiwandiise ebigambo bino omuntu binaamuyingira ne bimusigalamu. Kati olwaleero nina oba emitwalo emeka abayimbye amba challenge ya amba, ne bonna bato, ne bonna bagamba nti banaye ebigambo nga byali bigumu. Naye okimanyi nti amba wa myaka 2. Ekibuuzo kyange ekisemberayo ddala, waliwo oluyimba lwayimba ne Bebe Cool. Abantu basinga babuuza lwaki Bebe Cool teyali mu video. Bebe Cool teyali mu video ya Sambagala kubanga yali mu America. Kati ate nga aba Palm Awards bansaba video. Kakati kwe kugamba nti omanyi nti kanteekewo akaana akataamunyiize kaamufaanana. Kati era nakogera kajja kubeera ku show yange. Okuva olwo soogera nko nako kankubira simu nga kampulidde ku mpewo ne kagamba nze nali akaana ako nkyaliyo mu kifo kye kimwe Makerere, era akaana ako kajja kuba wano, nja kanoonya paka lwe naakatuusa wano. Teyanyiigako n'akamu olw'ensonga kaali kaana. Naye senga nateekawo ekisajja ekikulu ne kiyimba ye, awo tekyandibadde kirungi. Ku pano yo oba abantu ababadde wano eno tetulabyeko mutegesi wa kivvulu waali nnyo oba wa Lulango. Ennaku zino abayimbi mwegumbidde okubanga mwetegekera ebivvulu byammwe, kivudde ku ki? Abategesi bababba oba? Nze ndi promoter ssebo. Kati okuba promoter ate banampromotinga kiki? Nja kutandika nabavuma mukola biki? Nze nabasooka mu game. Nze manyi ngenda kwepromotinga abantu bajje banyambeko nfune ttiimu. Nina ttiimu nnene ddala, mugenda giraba ku lunaku olwo, naye nga nze nsobola okwepromotinga. Lwaki seepromotinga? Palaso ate tebyatambudde masavu. Byatambulidde bulungi. Nabaddeyo naye nze nabye abantu. Nabadde mabega. Kyewuunyisa. Nedda nabadde mabega nga ndaba ab'omu maaso. Ab'omu maaso nga mbalaba. Naye nga nze nabalabye ati kati buli kaseera temutusuubira nti tujjuza kisaawe. Si buli kaseera. Naye abo abazze be baba abakwagala ku mutima. Nze era ngenda ne ngamba abantu abanoonya likes ku gundi ku TikTok oba ku ki, onoonya likes tozinoonya. Bw'obanga olina abantu 10 abakwagala bakubeemu ng'obatuzizza wano abantu 10. Bangi be babakwagala. Bw'ogenda mu kisaawe n'osangayo abantu 100 be babakwagala. Nze sinyiiga. Nze abo be baba banjagadde be bazze. Naye ku kino ekyange kino atajje nja kumumanya nti ono muteeke ku bbali abadde annimba bulimbi, maama tukwagala nnyo, tukolera ddi, maama tuterawo ddi. Kati bwe batajja ate mbamanyi. Bwe batajje bafune oba tojje bannaye muwulire, oba tojje gwe gula tebo yo giteeke wali oteekeko abantu bo. Gwe ng'omanyi tojja kujja kuba ba diaspora bonna baguze tables naye tebagenda kujja, naye bateekako family.
ka